Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero buleetedde abayimbi abakazi abasinze okwambala obulungi mu 2022 omwaka gwe tukubye amabega. Bano be bayimbi abasinze okwambala obulungi mu vidiyo, mu kkubo, ku social media kwonna. Kwegamba nga bw'otunuulira ebifaananyi byabwe ng'ekyamazima bakyala beewa ekitiibwa, bambala bulungi. Nkuleetedde abayimbi 10 bensobodde okukuleetera olunaku olwaleero ku channel yaffe eno eyitibwa LN256. Omuyimbi asooka ye Juliana Kanyoomoozi. Juliana Kanyoomoozi ekyamazima ye muyimbi akyasinze okweyisa obulungi, yeewa ekitiibwa, ayambala bulungi wonna, oba mu kkubo oba mu vidiyo oba mu bifaananyi ebifuluma ku social media. Juliana ayambalira ddala bulungi nnyo, yeewa ekitiibwa. Omuyimbi owookubiri Irene Namatovu, n'oyo omukyala Irene Namatovu naye ayambala bulungi mu bifaananyi ebibeera ku social media, mu vidiyo, mu kkubo. Kwegamba Irene Namatovu naye mukyala, yeewa ekitiibwa. Ekirala ayambala bulungi nnyo. Omuyimbi owookusatu Maureen Nantume, ne Nantume oyo naye mukyala, ayambala bulungi wonna mu vidiyo, mu kkubo, mu bifaananyi ebisinga okutambula ku social media bw'obiraba. Omukyala oyo Maureen Nantume ayambala bulungi. Ekirala yeewa ekitiibwa. Omuyimbi owookuna Lwema Namakula, ne Lwema Namakula oyo naye ebiseera ebisinga ayambala bulungi. Singa mumutunuulira ku bivulo eyo gy'abeera agenza okukuba oba mu vidiyo z'abeera akoze, omukyala oyo Lwema naye ayambala bulungi nnyo. Ekirala yeewa ekitiibwa. N'olwekyo Lwema Namakula naye mukyala ayambadde bulungi omwaka gwe tukubye emabega 2022. Omuyimbi owookutaano Irene Namubiru naye mukyala, yeeyisizza bulungi mu mwaka oguwedde. Mukyala ayambadde bulungi mu videos gy'agenza okuyimbira, ebifaananyi byonna ebitambula ku social media. Omukyala oyo ayambadde bulungi, yeeyisizza bulungi, ayina empisa, yeewa ekitiibwa. N'olwekyo Irene Namubiru naye mukyala, yeeyisizza bulungi mu 2022. Omuyimbi ow'omukaaga abasinze okwambala obulungi mu mwaka oguwedde Shasha Brighton, ne Shasha Brighton oyo naye ayambala bulungi ebiseera ebisinga. Singa mbeera mmutunuulidde gy'aba agenza okuyimbira, ebifaananyi ebiri ku social media, mu videos z'abeera akoze, Shasha Brighton naye ayambala bulungi, mukyala, yeeyisa bulungi. Omuyimbi omulala ali mu kifo ky'omusanvu ayitibwa Chosen Becky, ne Chosen Becky naye ayambadde bulungi nnyo omwaka oguwedde, yeeyisizza bulungi. Kwegamba muwala muto naye omutunuulira ennyambala ye ng'agenza okuyimba mu vidiyo wamu n'ebifaananyi ebitambula ku social media. Chosen Becky afuddeyo okubeera ng'ayambala bulungi, yeewadde ekitiibwa mu bantu ku nsonga eyo ey'okwambala obulungi nga takunama. Omuyimbi ali mu kyomunaana Stabu Wanatolo, ne Stabu Wanatolo naye ebiseera ebisinga yeeyisa bulungi gy'agenza okuyimbira, ebifaananyi wamu ne vidiyo. Omukyala oyo tatera kukunama, muza mutera omulaba, ayambala bulungi era omwaka oguwedde naye ayambadde bulungi. Omuyimbi ali mu kyomwenda bamuyita Princess Amira, ne Princess Amira oyo naye singa muba mumutunuulidde nga mumugoberedde, naye ayambala bulungi, tatera kukunama. Vidiyo z'akola abeera ayambadde bulungi, gy'aba agenza okuyimbira aba ayambadde bulungi, mu kkubo n'obeera omusanze ewantu wonna aba ayambadde bulungi. N'olwekyo omuyimbi gwe bayita Princess Amira naye yeeyisizza bulungi mu mwaka gwe tukubye amabega 2022. Omuyimbi akutte eky'okkumi ayitibwa Mary Butter, ne Mary Butter ono naye teyeeyisizza bubi. Singa obeera otunuulidde gy'abadde ayimbira, naye teyeeyisizza bubi, takunamye, abadde ayambala bulungi. Ebifaananyi ebitambula ku social media gy'agenza okuyimbira, vidiyo z'akoze, Mary Butter naye ayambala bulungi oba ayambadde bulungi
guno omwaka gwe tukubye emabega. Abo be bayimbi baffe abasinze okwambala obulungi, abatakunama, abatambala bugoye butundu bwa bugoye. Ekyamazima ate singa obeera okitunuulidde, abayimbi abo abasinga okwambala obulungi ate be balina music atambula, be balina music omulungi okuwuliriza. Kwegamba be bayimbi b'osobola okutwala ewantu ne bayimbira abantu ab'obuvunaanyizibwa, abagenyi bo, be bayimbi ab'okugeza nga Ssaabasajja Kabaka, Pulezidenti, kwegamba abagenyi ab'enjawulo abo abava naddala mu bitundu eby'enjawulo. Kikulu nnyo mufune abayimbi abeeyisa mu mbeera entuufu, abeewa ekitiibwa. Kati ng'abo kikulu nnyo mubeere nga mubapangisa bayimbe ku mikolo egy'ekitiibwa egikyasinze okubeera egy'ekitiibwa mu ggwanga lino Uganda. Kye mbasaba na guno omwaka gwe tuli mu 2023 mugende mu maaso, mugendere awo nga mweyisa mu nneeyisa entuufu ey'omu bantu, ewa omuntu ekitiibwa, temukunama. Ekyamazima okubeera ne music, okukuba oluyimba olulungi tekitegeeza nti olina kukunama, nedda. Nga bwe mbagambye nti abayimbi abo ekyamazima balina music atambula, music anyuma okuwuliriza, alimu message. N'olwekyo mubeere nga mubagoberera nnyo, mubatunuulire, mujja kulaba nga bayimbi beeyisa bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.